Abakristo bakedde mu bungi ku kkanisa Katwe Matazi Church okusobola okutendereza omutonzi okwawukanako ng'okusaba kwa bulijjo. Olwaliro lubadde lunaku lwa njawulo eri Abakristo abakyala kubanga lubadde lunaku lwa Mariyamu Magdalena. Endabika y'ekkanisa ebadde ya njawulo nnyo ng'eyakayakana okufa nga n'ekkwaya zibadde zijjuddemu abakyala wakira ziyimba ennyimba ezisuusuuta omutonzi mu maloboozi amasendeekerevu. Mubeetee mu kusaba kwa leero mubaddemu omusumba w'ekkanisa eno Reverend Fabian Ssebunyambowa, omutandisi wa Delta TV, Oweekitiibwa Dr. Kanuga Salentakke, omukubiriza w'ekkanisa eno Nalongo Kalyango n'abalala bangi. Akulembeddemu okubuulira ng'ate yaliko omukulembeze w'abakyala mu kkanisa eno Nalongo Bembe. Mu kubuulira kwe akutambuliza kwagalana kunalaze omukwano Magdalena bwe yalaga Yesu era ne yeebaza abakyala okujja mu bungi. Ndabye abakazi nga baakedde ku makya ne basalawo ne bajja bateeketeeka olunaku lwabwe olwa Mariyamu. Okwonnoma amakulu ag'okwagala nti mwagala Mariyamu Magdalena, mwagala kubanga muli bakazi, mwagala ekkanisa yammwe, mwebale kwagala. Nabagambye okwange enjiri eyange egenda ttambulira mu kukola ki? Mukwagala. Ono asinzidde wano n'ategeeza nti ku nsi kuno buli aliko baali omwonoonyi nga naye ekisinga obukulu yegga okwenenya nga Magdalena bwe yakola. Kugeya oba oyonoonye, okuwaayiriza oba oyonoonye n'obulimba wangi. Kati gwe emizimu egijjo giri emeka? Aye Mariyamu bwe yamanya nti waliyo alokola, nti waliyo Katonda, nti waliwo ayinza okunzijamu eno embeera, n'akkiriza n'alekayo ebyobugagga. Nalongo Bembe kyokka asoomozezza Abakristo abakyala bw'abuuzizza kiki kye bayinza okuwaayo eri Katonda nga Magdalena bwe yawaayo amafuta agaali ag'omuwendo ennyo n'aganaaza Yesu. Kati ebintu eby'omuwendo batuga nti gaali ga bbeeyi, era bw'osomye baga nti bwe yagasiiga mu nyumba akawoowo, bwe yagasiiga Mukama waffe ennyumba yonna nejjula ki? Akawoowo. Bamaama gw'osiize ki? Kawoowo ki k'oyina nga ggwe Mariyamu? Kawoowo ki k'oyina? Kiki osiize? Osiize bukyayi? Kiki kye bakujjukirirako? Nagamba ekyamazima omukazi oyo nga Magdalena bwe tumujjukira. Olw'okwagala kwa Mariyamu eri Yesu, ono agamba nti y'ensonga lwaki ono ye mukyala yekka yatuukirira ku Yesu. Era ye mukazi yekka, bannange abakyala, kano kannyumira, ye mukazi yekka eyalaba ani? Bano bamama bataata gasita lule baakomawo bo ne baddayo. Si weewaawo? Bwe tusomayo bwe kigamba ne mukwano gwe oli gwe batatubuulira linnya gwe yayagalanga ennyo, naye twegendereza emikwano. Naye yakomawo n'akola ki? Ne yeddirayo eka. Naye Mariyamu n'agamba nti nedda, ekigambo kye bayita okwagala awo wekiviirayo. Bo abagagga ono tabeerabidde n'abasaba okuyambanga abantu olwo ne Katonda abakolera ebyannaggwano. Bwe tubeera nga tuli bagagga tuyige okugaba, si weewaawo? Mariyamu yagaba. Mariyamu tiyalina bujja. Mariyamu yatambula n'abalala bangi. Eno tuyinza obutatuukayo, naye nsaba owandiike ojja kubyesomera gwe kennyini. Mariyamu yagobererwa abantu bangi. Mariyamu kasita yategeera Yesu Kristo nti alokola, naye n'akola ki? Mu ngeri emu wabaddewo n'omukolo gw'okujaguza amazaalibwa ag'omutandisi wa Delta TV Oweekitiibwa Dr. Kanuga Salentakke wamu n'avunaanyizibwa ku by'ensimbi wano ku Delta TV Lameka Patradison Ssebunya. Olwo essanyu ne libuna ekkanisa nga basala keeki. N'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu.